Olwaleero bwe ndaba nga Kyadondo ayagala tuzza mu bye twavaamu kitukola bubi, era mwampulidde ku mukutu ogumu ogw'e Buddu kaŋŋamba nti abo tebamanyi bumanyi omupiira. Lifali kasaakola lipooti ye eba fayino ne bw'okola eddagala. First of all, I want to thank Almighty Allah for being with us from the start of the tournament. Allah has been there for us. I thank Him so much. He has been there. He has given us all the energy we needed. So what I can tell our people of Buddu is, let them come and support the team so much as they used to support it. We are going to go for finals. We are ready. We want to win semi-finals, go for finals, not only play finals, but this time win the trophy. Mu nsonga yonna ey'ekikopo ky'amasaza tekirabise bulungi timu obutajja, naye si ffe Kyadondo ffe tuli bannabuddu kuba ffe tubaddewo tuzze kusamba omupiira nga twetegekedde Kyadondo bulungi, era mwe tubadde tusuubira nti tulina okuyitawo kuba enteekateeka ebadde ennungi, naye Katonda bw'atyo bw'asazeewo n'enteekateeka z'abantu tusobola okuyitawo nakubaale na ku mutendera oguddako gwa semi-final.